Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo, tulina okunyolwa olw'okuviibwako omusajja Omuganda abadde omumanyi ateerya ntama wabula kyakusaalirwa nnyo okuviibwako Mubiru Njuki. Omwami Mubiru Njuki tutegeezebbwa nti yavudde mu nsi oluvannyuma lw'omuntu omu okumutuukirira n'amugamba nti alekeraawo okwogera ku Kamegere, Kayumba, Kasaatippa, Ssaabatujju ate Kalimbira, Kabbira, Mutaswala, Mutayega, Omuwuttufu. Amannya Mubejja Ndagire Tajuuba, bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya, Abalangira n'Abambejja abassebo, bajjajjaffe abakulu b'emituba mu lulyo olulangira, balubuga ba Ssekabaka ne balubuga baabwe n'abo abaabalangira. Nnyongera okulamusa ku booluganda abako n'ab'emikwano ne bazzukulu ba bajjajjaffe abataka ab'obusolya mu Buganda. Mbejja Ndagire Tajuuba kya nnaku nnyo kubanga naalibadde nakyogedde ku lunaku lwajjo. Nasoose okumanya nti omwami Omubiru yatambuddemu n'agenda e Ttanda ewa jjajjaffe Walumbe. Kya nnaku nnyo, kyennyamiza. Tusaasira abooluganda lwe, tusaasira abako n'ab'emikwano n'abo abaamulinaana naddala mu ngeri ey'ekikulu. Nsaba nnyo okutegeeza Abaganda abafunye okwennyamira n'abo bonna emikwano gyange abatali Baganda, naddala abamu ku bannalwanda abo abaasigalamu akanigguusa. Mwenna mbeebaza okuntuukirira, okwongera okundabula n'okuntegeeza nti Kamegere azze naye nga mu pulogulaamu ze ezimuleese mu Amerika ze simanyiiko ky'atayinza kukweka bantu nti era azze okulimba n'okubba n'okukuluppya n'okukumpanya n'okwongera okunyika Obuganda mu ddubi. Azze okwongera okutangaaza nga ye bw'atagambwako. Nsaba okwongera okutegeeza bazzukulu ba Bassekabaka nammwe mwenna nti ebigambo bino bwe tubyogera muleke kubitwala nga bya muzannyo, kubanga olwaleero luno nfunye omwami omu, ddala omwami ono ali mu gavumenti ya Uganda, ate akyagikolera, ate akyagirimu, naye nabo mulimu abeekengera olw'engeri gye balaba bannansi gye batulugunyizibwamu n'engeri gye battibwamu. Abantu abali mu Buganda naddala abali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa n'abalina ku ssente, mulina okumanya nti obutwa bwajja. Mulekeraawo okulyakuzibwa, mulekeraawo okumala galeeta abantu mu maka gammwe. Ebinyumu ebyogundi ayanjula n'obinuka ogende, ojja kulya obutwa, togenda gy'otamanyi. Mukendeeze ku bino. Gundi ayanjula tomumanyi, wabula mukwano gagaye nti jangu tugende, ne mugenda ng'ate oliko ebbala. Waliwo akutegeera nti gwe gundi bajja kubatta babamalewo. Gw'atamanyi Naava Agent, Ssaabasajja Kabaka yaweebwa Naava Agent. Naava Agent y'emu yaweebwa Geetu eyali lubuga wa Ssekabaka Muteesa e Kasubi. Geetu Omumbejja Geetu
tebatta gwabwe naye yattibwa buttibwa muleke kulowooza nti yalwala bulwazi n'ava agenti gye baawasa abasajja gye baawa oyo baagiwa omuzaana omu wano baamuyamba ne bamuditokisinga okumala emyaka 2 nga baditokisinga n'ava agenti eyo kati ye mulamu. N'ava agenti yemu yaweebwa Namasole Nagawa yaweebwa naavu agenti yemu eyo. Naavu agenti eyo yemu yaweebwa Kiwanuka mumumanyi omusajja omukulu gwe baasibira mu nnyumba bamuwa naavu agenti ekika kye kimu. Naavu agenti eyo yemu mwabalowooza ndi musaaga babadde bagenda kugiwa omulangira Namugala era ne tumulabula naye ye bw'ataafa eyo era bajja gimuwa kuba Mayiga agirina ne Wasajja ne Agnes Nabalamba be batambuza naavu agenti eno mu lulyo olulangira buli gwe beekengera nga bamuwa. Ne twagala okulabula ku mulangira ow'Ekibuli nti baakwekengedde bw'oyogedde nti balekera okutunda ebifo by'obuwangwa okutunda ettaka ly'embiri. Esipiiki gye waakasembayo okukola yakutadde mu mafumu gaabwe. Abo abantu bemulaba tewali asaaga. Naavu agenti yemu baagiwa mu ddoozi nnene ne bagiwa omulangira Kalemeera omulangira Simbwa eyaseerera. Naavu agenti yemu eno mwe mulowooza nti bino ebintu bya kusaaga. Obulwadde obuluma Ssaabasajja Kabaka bwe bajjanjabyeko ne bawadaawadako bwe bwassa Omumbejja Geetu n'aba n'akulya tebatta gwabwe ow'essalaama. Obulwadde bwe bunduma Kiwanuka oli omwami gwe baasibira mu nnyumba era ne bamuwa naavu agenti kika kye kimu. Naavu agenti eno Mayiga yennyini yakola olukwe ne bagiwa Kateregga, Pulofeesa Kateregga kubanga yayogerako nti Kabaka bw'aba alina gy'ali ffe abeesobola tugende tumulabe era ne bamuwa naavu agenti yemu. Naavu agenti yemu eno baagiwa Omumbejja Beatrice Namika Lubuga w'e Kasubi. Era abantu bangi ababadde bagamba ate oba Namika ate bino ne Namika baagimuwa dda. Era naye bw'ataafune bujjanjabi Namika naye agenda kufa ajja kuseerera. Muleke kulowooza nti bino ebintu bye tubagamba tulimba tetulimba. Okuggyako oyo atasobola kwogera naye gwe balaba nti tayina busobozi buyinza kubawakanya oyo bajja kumuleka. Naye buli omu alimu akanigguusa bano abasajja bagenda kuggyawo. Mu birungi ki yakubirwa essimu ng'eyamukubira essimu yali w'e Bungereza ali musajja munnalwanda ng'amubuuza ebintu by'ayogedde. Okuva lwe yayogera emyaka 2 egiyise n'ayogera ebintu ebyabasannyalaza baakola olukwe ne baddira abataka abamu ne bamutuukirira ne bamuggya mu bantu ne bamuggya ku bazzukulu ba Buganda ne bamutwala mu kisegguusi. Twamulabula nti abo bakututte kutta. Wayise emyaka emeka? Bano bakuwa ne bakupimira nti emyaka 2 ojja kuba ofudde era ojja kuba ofudde. Buli ayogera ku kintu kya Buganda ne bw'obanga oli buloga ng'oyogera ku kintu kya Buganda nga kibanyigiriza nga kibalaga nti nno bali mu nsobi Mayiga ajja kuweereza abantu bajja kutta. Olaba Mayiga otta akawala kano akaana akaali akato ka Namayanja Nakato muzzukulu wa Kigumba Makubuye omuwala eyayogeranga obulungi ennyo eyakutendekebwa n'atuuzibwa ng'omukazi Omuganda. Mayiga n'oyo omuwala wamuwa obutwa n'omutta. Olaba ovaayo n'okuba lw'omu amasasi n'olowooza nti tulisirika. Mayiga tetugenda kusirika. Abakwetoolodde tubamanyi. Nze ne bw'ononnoonyeza emyaka 10 togenda kunfuna. Tojja kunfuna.
Katonda yekka yajja okutuusa olunaku lw'anaantwala. Naye gwe Mayiga toyina ky'oyinza kunkola, tokirina. Kaakati nno munnange ababadde bampuliriza nsaba obbategeeza nti buli omu abadde antukira ku ssimu yange, naddala abasinga essimu eno baali bagiyingiddemu era neggyibwako artificial, gye bayita artificial intelligence, negisaatinga down negiggalawo. Emaze ennaku nga 4-5 nga teriiko. N'olwekyo bw'oba onnoonya oba ompeereza message, kubanga essimu eno yakaddako, nkusaba busabi ggwe ampeereza message oteekeko erinnya lyo, oba bw'oba onkubira sooka ompeereza message kuba sikwata nnyo ssimu ze simanyi. Ekyo nakyo nsaba okibagamba. Naye nebaza abo abandabudde, weegendereze Mayiga azzeeyo gy'obeera, ne bye mwawulidde ne bye muwulira ne kye mumanyi nti empaana Mayiga gy'antaddeko y'amaanyi. Ate nze nga simuwalana, nze njagala bwagazi ave mu bintu by'abajjajjaffe byali mu kwonoona n'okwonoona Obuganda. Ye ng'omuntu sina kye muwalanira, sina kye muwalanira, sisobola kuwalana atamanyi kyakola, wabula okutangaza n'okutegeeza Abaganda nti omusajja ono mutemu ate nga kyekituufu kyekiri mu mazima. Mayiga yasinze okutambula n'okutulugunya n'okulondobamu abambejja n'abalangira abasaana okuttibwa. Mayiga nabagamba nti Nabalamba mutendeke mu bintu bino, ne mbagamba nti Wassajja mutendeke mu kuwa n'okupima n'okulondoba abo abanaaweebwa obutwa mu lulyo olulangira. Ne mu Buganda asooka n'akuggyako mu musikwano ne yeesesasesa, naye ng'omutima gwa nkolongo. Mwegendereza abantu bano, tubalabudde emirundi mingi. Mulimu abalangira be sigenda kwatula abali ku lisiti eyabo bye balina okuggyawo okunafuya olulyo olulangira. Mwegendereze n'abo abajja ne beefuula abeekisa ennyo, ne beefuula nti balangira bazze kubeera nammwe. Mwabalangira abamanyiddwa, mwegendereza abantu bano. Muleke kugenda nga mulya mu mikolo, mulekeraawo okulya mu mikolo. Ate si kulya kokka, weegendereza abantu abakusemberera singa oli ku mukolo, kubanga obutwa obumu oli ajja ng'abukozesezza ng'alina antidooti. Weegendereze, weewale omuntu akutuukira ng'akutte gaalubindi mu ngalo. Ezisinga zibeera nteeketeeke, ajja kukonako gaalubindi ezo, ye aba alina antidooti. Weegendereze omuntu ajja ng'alina manvuuli. Manvuuli eyo omumwa gwayo biseera ebisinga baguteekako nerve agent. Ye agikutte temukola bubi, naye bw'agikukoonako olukuba gwe tolina obutwa obwo bukuyingira. Mwewale ebinyumu ebitagasa ebitalina kye bibongerako. Mwekuuma abantu be mutuula nabo nga muli mu masinzizo, mu makanisa, mu mizigiti. Mwewale ebintu bino. Tetubaga nti temugenda mu mizigiti, temugenda mu kanisa, naye bw'ogendayo beera mwegendereza. Temwerabira okuboola abantu bano abasaanyaawo Obuganda. Munsonyiwe okugera ebintu bino, naye nga tulina okubyogera, kubanga abalala mubadde mugamba ate Namika naye bamuwa nerve agent. Mwe mutunuulira ebintu bitono nnyo bya Kabaka ani Nnaalinnya ani Lubuga ono, temutunuulidde kifaananyi kigazi kye mutuddemu, mutubidde mu ddubi. Abalangira ba Buganda n'abambejja n'Abaganda abo abalina kye bamanyi mu Buganda oba mu Bwakabaka bwa Buganda oba ku nsonga za Buganda. Mayiga abawalana lwakuba nti ye talina kyamanyi era si Muganda. Mwogera ebintu ebimuswaza. Omu angambye wano nti wagenda n'oyogera n'ogamba nti Mayiga okufukaamirira Kabaka, n'ogamba nti ofukaamirira Kabaka. Nakyogera kubanga kya mazima.
nze ebigere byendimu n'obuvunaanyizibwa obwankwasibwa oba n'obujjajjaffe bwe nnyimiriddemu sifukaamirira Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi kubanga aba mwana gyendi taba mwannyinaze ate siri jjajjaawe. Nze ndi mu bigere by'abassenga be, mbeera mukadde we. Nze ndi musimbiri ate ye Muwenda. N'olwekyo ebintu bino, ebintu by'Obwakabaka bwa Buganda oba Obulangira n'Obumbejja, ebintu by'Abalangira n'Abambejja si byakunaanya, si byakwesooka, si byakuteebereza. Ebintu biva mu buzaale. Omuntu afukaamirira baaba we mukulu we, omuntu n'afukaamirira kitaawe, n'afukaamirira ssengaawe, n'afukaamirira nga tagwalirizibwa, nga bino bibeera mu maka g'Abaganda. Obuganda butambulira ku buzaale so si ku biragiro bya Katikkiro Omunnalwanda talina kyamanyi ku bintu bya Buganda, atamanyi na kiki kye bayita Muganda oba Buganda kye kiki. Wabula omubbi, omutemu, omukuluppya, omunyakuzi, mutaswala, kayanda mu lubiri eyeegwanyiza buli kimu n'essowaani z'abeene tazitaliza. Bannange Abaganda muleme kulowooza nti twogeza busungu, twogeza bukyayi. Nze Mayiga namulaba bulabi, ndaba nsowera, simanyi ensajja nankazi oyo gwe baaloga ekiwunya. Sina kye mwagaza, sina kimumpalanya, era si yasuuse okubeera embengo. Tewali yali ampulidde nga nnumbye mulwanya mulise mwogerere, tewali yali ampulidde nga nnumbye muliika, tewali yali ampulidde nga nnumbye Walusimbi. Abo bonna babadde bakatikkiro ba Buganda. Ne lwaki Mayiga buli omu gwe yeekokkola? Lwaki Mayiga yayitadde olukwe oluggyawo Kabaka? Lwaki Mayiga yamubalira? Lwaki yamupimira obulamu bw'alina okumala? Lwaki Mayiga yakwata omwana wa Ssaabasajja n'amutwala n'atambula naye n'ayagala okumusobyako ku mpaka? Lwaki Mayiga? Bannange mutuleke, tusirikidde bingi. Katikkiro n'obeera omuliisa maanyi n'oyagala n'ogatuusa ku baana ba beene. Mutuleke bwe tusirika, mutuleke kubanga bwe tumanyi bingi. N'ogikozesa nga blackmail ku Bwakabaka n'okusirisa abaana ba beene. Ffe twakoowakoowa dda, bye tumanyi bingi tutoolako katono ke twogera. Naye gwe bw'oba nga oteekeseteese ng'olowooza nti banakuwa Mayiga nti ajja kuwa obusente ojja oveeko nze kyonkola, tewali kyoyinza kunkola, ate tolinawo ojja kunsanga. Kuba bwe kuba kutebuka nze nabatebuka dda. Kale nsaba okutegeeza abo Abaganda n'abo abalowooza nti nno balina kubeera mu bulamu bwa bulijjo obwaliwo luli okubinuka embaga erigindi tugenda kulya binyumu. Bajja kubatta babamalewo. Mulekeraawo okulyakuzibwa. Toyita abantu mu makaago ng'okoze ppate bw'oteesiga bw'otamanyi, ate toddira mukolo gwo n'ogulangirira ebbanga eddene, kubanga bw'ogulangirira mu bbanga eddene nti gujja kubeerawo, basobola okuteekateeka omuntu kwabo be wayise n'ajja n'atuukiriza, kubanga abantu baffe enfuna ebatabudde. Bwe banaamuwa ensimbi ajja kujja akikukole. Mwegendereze naddala mmwe abalangira ab'obuvunaanyizibwa mu Buganda. Mwegendereze nnyo. Mwebale nnyo okumpuliriza. Bye twogera tebinyuma naye tulina okubyogera okutaasa abantu baffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.